Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Waffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Hello, nze bampita Mukunja wa Beat Fama mu Endobeso oli mu program sisimuka ku Beat FM chita buli ky'omuziki ekisinga. Yes, sebo. Oli otya mukulu? Je ndi sebo oli otya sebo? Kati. Nina ensonga yange. Kyala wange bamuloga. Ani? Kyala wange. Bamuloga. Buli kimu ne kisiraana tewali kyakola ne kiyitamu. Naye bwe mubuuza aŋŋamba bwe mubuuza nti buzibu ki aŋŋamba nti muganda we sister we yamuloga. Wanje? Aŋŋamba nti sister we yamuloga. Kakati mbadde nze njagala okumanya nti sister we amulanga ki era bafa ki. Nange kennyini buli kyenkola tekiyitamu kisiraana busiraanyi. Kati enamba y'essimu gye nakuweereza yeya sister. Eya sister. Mukyala we yaani? Ye Nakalema. Kati gw'onaayogerako ne muganda wa sister wo? Kibadde kyetaagisa. Oyogereko naye. Nja kwogerako naye tewali mutawana. Kale. Beerako ku simu tovaako. Kale. Ekiyita buli ky'omuziki ekisinga wano ku Beat FM tuli mu Endobeso katulabe ono batumufuna. Okay. Hello. Neba na mulamu ebintu bye mukola bannange ebintu si birungi. Ebyasoba. Kakati bannaye omuntu atuse kusirana kutandika kubeera nga takyalina kiki mufaaki mulamu mufaaki nze bawa Nakalema omuloze mukazi wattu takyalina waatuula nange kamuwa sampulira ntandise omukoowa kati ndi awo. Kakati gwe jambuukira gamba mukazi wafuna amagezi agategeera kuba bw'aba tannafuna amagezi gategeera njagala agafune. Nze nina obudde bw'oyo omulalu. Ate mulalu atya kubanga ayina ebizibu bye ye nga ye omuntu mugamba akunnyonnyola ebizibu bye byalina so si kugwira ku nze ddalu. Ayina ebizibu bye. Ate gwe gw'omulogo okuviira ddala mu kusoma kw'omulogo omwana wamufuukira ekizibu. Kati njagala nkubuuza nze nina obudde obusobola okwononeramu oyo ssente nti ngenda kumuloga lwaki tanoonya ebikolimo bye gye ebijja bimulondoola n'abinoonyeza eddagala okusinga okugwira ku nze ddala. Mulinga abatali ba Luganda abantu ne mufuuka mweroga bwerozi. Bwe tubeera abooluganda nekitegeeza nti nno muloze lwaki tanoonya ddagala limuggyako bikolimo by'alina. Omanye ebikolimo by'alina oyo omwana. Ati gwe omuloga? Nze muloge. Maama yafa amukolimidde. Yakwata ettooke n'alikuba maama n'alimukuba ku liiso. Eriiso lye lyavaako obulwadde obwatta maama n'essaawa ya leero kubanga takyali mu nsi. Bw'aba asobola agende yeetondere maama. Agende ku bijjaamu yeetondere naye ekitali ekyo agende yakyazungana nnyo. Akyazunga nnyo n'obwo obwana bw'agenda azaala wano nawali. Ate bwana abatagenze kufukamira ku kijja kumwetondera akyazaala nnyembwa n'embizi bigenda kumuzaalamu buli kimu kimuzaalimu. Kuba obwana bwazaala obumutamanyeeko na kitayi waabwo nze sirina budde buyinza kuloga eyombwa. Ebyo ebikolimo bye bigenda bimuzunza agende ku kijja yeetondere maama bw'ali musonyi waalitereera naye nze obudde obumuloga si buyina. Bannange teri muzadde asobola kukolimira mwana mukazi gwe gw'ologa munno.
ndowooza kati naawe oli musiru wali ejo namulogero olyokolumiriza nti nno muloga lwaki towulira mukazi ono atambulira ebikolimo by'okusinga ate nawe tongwirako ddalu saagala ongwireko ddalu wali ejo nanyokereza eddagala nti nno muloga ebyo bikolimo bye bamukolimira bye bimuzunza totandika naawe kungwirako ddalu tombuukirako bw'obanga ogamba nti nno namuloga ndowooza mwenna mulina ebisiraani ebibasumbuwa toddamu kuntabukirako omutujja ozunza omumwa. Omukazi ayogera alinga kyalaani. By the way, ajeyo ensonga emu. Oyinza okukwata ettooke n'oli kuba maama wo. Bikolimu. Ettooke. Kati ye bulijjo amanyi ono yamuloga kumbe yakuba maama we ettooke. Bannaye. Era tusobola kuba muzadde ono obeera mirembe mu nsi. Ati bagamba nti omuzadde eki? Katonda w'oku nsi. Oyo omukazi yataya kupangisa yateekawo ekibiina ky'abavumi n'akuvumira omuntu gw'owalana. Ebisanyusa bingi ku makya Mukunja ne Amatooke Mbalanguzi. Sisonka ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kintabuli kya muziki ekisinga Beat FM okutabula endongo wonna gisange wano ddala mu program sisimuka. N'okwata ettooke n'oliwuuzuumya ku liiso lya maama obe. Ne livaamu. Bannange. Novaako nze neseetonderawo saawa eyo. N'okwetonda kuba tekukyasobola. Era mba neetonze. Duka buddusi n'okwetonda teweetonda. Ate kati kimunyabunya butamusonyiwa. Beat FM kale katulabe aba WhatsApp ndowooza gye muli katulabe. Amire ntebe Katonda wange namuseetuuse ku nyooge. Maama taata wange mukyala wo mugamba amazima mambi mugende ku malaalo yeetonde oba waliwo musika wa maama agenda mugatta olugoye. Bannange maama tajja kutereera munnange kujjako ng'akoze ebintu ebyo kitange. Era maaka wangi olale tuweereza mukwano kale agamba atya naaka n'amooti gye tuli nnyabo masonke nateeke naye nkubulye maaka awo tewali ddogo bw'oba wanyiiza omuzadde n'afa munyiivu agende ku malaala akole buli ekisoboka agule olugoye ateekewo omwenga afukamire yeegayirire maama amufunire naye tewali ate abayita obi abazadde bammwe muyigire ku oyo mwebale tuweereza nkale oyo asooka yeetondere maama ayokadde ogamba nti bamuloga simukyala Irene Etebe Mukunja Amatooke nakachwa mwebale tuweereza bannanga Amatooke nyimpirako happy birthday leero birthday yange kale mwebale kuweereza bannaye nkale nze musabe gwa FDCC ye Joseph nimanyomene mawogolese mbaga naye nze ngamba nti wawange ettooke yali mukuba ayinza okubanga nnyina yamukolomera naye nga n'oyo yennyini twakiinamu omukono ekyokumuloga nga kyamuluma nga yakuba oli nnyina ettooke. Bannange ebintu si birungi nze ekitire Joseph nimanyama nga bekubeereza kale Asimuse mwasuze muti Amatooke nakaca ne Mukunja muli bulungi ekituufu omukazi ajeyo bwino ajeyo bwino kakati n'olwekyo oyo omukyala naye akoeki agende yeetondere maama we ono nga bwagambye balimu kulowooza tino yamuloga bambi omukazi talina buzibu bwonna tamwesibaako bambi kyeyakola kintu kyali kikyamu nnyo okubuuta nnyoko eyakuyonsa addangamu mwebale kutuweereza mwebere bulungi Mukunja yesebo webale kuweereza kale wasa bodaboda gakola omwami oyo nga bwakitegedde asambulire mukazi we abemalala yesebo ndowooza owulidde abasinga mu bagamba ye atambulire mukyala we agule ekita ky'omwenge agule egomesi agende ku malaalo agegayirire naye nga omanyi ekigambo sole kiba kirungi okwogerera osonyiibwa naye ate weewalenga nnyo ekintu ekikuleetera okugamba sole kubanga si buli agamba nti amusole nti asonyiibwa oba ntegera kyeŋŋamba naye n'ekirala Mukunja omuntu ng'akunyiiziza omukulu bw'ati tambula muviire naye gwe n'ofuna n'amaanyi agagalula anti eriyo abagamba nti nze nja kumusobya nja kwetondwa ng'osobyani kati awe nkugambira nti mukwano kola ekigambo sole bajja kusonyiwa abamu nayekyewale kubanga si buli gwogambe nti munange ndi sole ndagenda kugamba it's okay
naye kati ku nsonga yo n'omukyala ababanga omuzadde wamukuba ttooke ate tusobola kutwalayo boarding nga weetonde omuno gumu oteekala kirisa enkota ng'ezo ziteeke ku malaalo ebisanyusa ku makya biri mu sisimuka